express. No, who have I immobilized? Wait, I don't immobilize. No, I came, I phoned you here, right? When did I immobilize? Don't be nonsense. Kama tulinyire mu kwano katone kwa ayembazeliwa yeje ayita bali wano bavubaganya amawanga bali bebazaalamu bebabafubirwamu bobakola eki lwaki ddala mutuku
Yo genda makerere gayitayo. Tena cheba kugamba. Wali Ronald, vayo mayinja. Tobera mayinja. Mwete mukasuka mayinja. Mwete mukasuka mayinja. Kalumba tuve wano. Kalumba tuve wano yesibera mayinja. Tugende. Tema. Baba talise kuba mayinja tuyambe tubibalekedde. Baba talise kasuka mayinja tuyambe tubibalekedde. Temuka suka mayinja. Makumi yavako ebizibu. Makumi yavako ebizibu. Yaita wawe. Yaita wawe. Kugwa ojotya mu kitundu n'ofuukira ddala nga buli wa tabbu mu nsi etaliri abantu bonna bawaddeyo amataka buli wamu bawaddeyo bw'omuntu omu n'ogaana tewali atawaddeyo mataka olaba ne bannamwandu baawaayo abatalina basajja ne bawaayo obutaka bwabwe bwe bafunamu akasente nti n'obukole mukyala Kayanja yawaayo ettaka lye naye nga we yali afuna sente omwezi yali afuna sente mmeka omwezi yali afunawo sente zitaka
Omusajja waayita si wuwe atutamye twagala tulongoseza ekkubo libeere eddungi yaleeta kulemesa ye tayagala nkulaakulana agende eri azimbe mu bbanga oba azimbe mu bire yatutamu oyo n'owoyimirira agamba ayagala kukuba masasi yayitawe buli wabajja wano tugenda ziika tetugenda amuziikira oyo ate tugenda amusitula tumutwale bakolewo nga taliiwo omusajja emundu yakola amateeka agamba ngu ekkubo lino teriri mu mateeka amateeka wano n'abanyakole mukutamya mwagula Uganda mwagigula yesimisa gwanga lyaffe ffe twagala ekkubo ligasa munnansi si muntu omu ensi yaabwe Rwanda ekulaakulanye yaffe ekyali wansi lwaki atubonyaabonyeza mu ggwanga lyaffe bagenda kumuziika n'ettaka lyakaayanira ewo mwe mukulaakulanyizaayo bannange obutasoma bagamba sikukuba na magezi naye omuntu ategeera ezo seputiki ne woba ddala wawaayo enguzi ozizimbewo osobola kumanya nti saakikola mu mateeka osobola omanya nti wema nasasula enguzi saakikola mu mateeka n'ozijjawo kuba mu mateeka tekikkirizibwa naffe bajjajjaffe mu byalo ekasawo baazimbanga naye nga balekawo sipeesi timono omwami atunyonyi omwami ono yaani ku kyalo kuno ffe tuli batuze ab'emukono ate tubasajja baganda tuva wano tetuvaawo toliwekye enkulaakulana bwebeeze tujyaniriza bangi bonna bawaddeyo efuuti zaabwe z'amataka buli omu awaddeyo efuuti z'amataka naye kati omuntu omufuuti bbiri bwezi nezireeta ekyalo kyona kyonna okusasa amaze ekyalo abazimba tebagaliza muganda efuuti zaabwe liri mukubo abadisi wooliwo nawona bwewonkulira nze mukasa njogera nga mukasa waayo tunyonyola omusajja yaani tetuli basanyufu ku bino byonna bigenda mu maaso twagala ekkubo linyonyola tutukiza bakole ekkubo okubonaabona mutyangamu abavuga piki bonaabona zekabaya batuuze bannaffe bawadde ettaka so kati tubadde tusaba ne mutuuze munnaffe ono aweeyo ekifo kino kubanga olwedde yazimba toyi n'azizimba mu kkubo kati tubadde twagala akiweeyo naye kubanga luli yalemesa enkulaakulana ate n'olwaleero enkulaakulana abadde agiremesezza kati ekkubo liganya abantu bonna bawaddeyo ate gavumenti yagamba nti omuntu alina obuzibu nga tayagala kuyingirawo agende mu kooti naye ekkubo enkulaakulana egende mu maaso so kati twagala enkulaakulana egende mu maaso ye omuntu omu aleme kulemesa ggwanga ddamba kubanga kati tukooye ebinnya bino tubikooye twagala enkulaakulana egende mu maaso gavumenti yaffe etuyambyeko kakati etuyambyeko ku luguudo luno tugyebaza so tetwagala ate muntu omu kubanga oba akolangaani mu gavumenti alemese enkulaakulana tusaba gavumenti yonna gyeri bekikwatako bajje oluguudo luno lugende maaso n'okukolebwa omuntu omu gavumenti ereme okutiitira olw'omuntu omu kubanga ffe twalonda gavumenti twagala enkulaakulana egende maaso yebirese abantu abaana ekifanga bava ku masomero abantu ba bodaboda bafiira wano ekya n'eggulo kati tubadde tuli mu layini eyo bwalina olutatta welina okuyita we twayita nga tupima ekkubo omwami oyo n'agamba nti tebasobola kuyitawo bwe nakiwulidde nga bayimirira bagambye nti awo tebajja kukolawo nze sizze wano kumulwanyisa nze nyanze gwe bakeera ku makya ne bagamba sinna kyenkoze ekkubo tuligaanye ffe bakansala ba mp bakyeyamaani tugaanye okukola ekkubo ekyomukisa omulungi oba omubi ekkubo lino teryaliko eryennabuti twavunnama bakama bange balwana kubanga nze saaliyo naye nga mbagamba bannaye ekkubo lyaffe ne bakkiriza amakubo gonna ne bwebeera nga bagenze eri Wakiso tewali muntu gwe basasudde tewali muntu okugjako nga bo bebali nti bebali mu kintu kuba kitegedde leero mpozi nga bo babasasula sente nga ye azimanyi era bw'abanga azimanyi nga zirina gye ziri sebo pulezidenti Museveni nfukamidde n'amaanyi gonna kabeera oyo omu ye nsaba omusasula essente
ayiseewo ekkubo. Nze nsaba oba bammemba ba palamenti tulina omwami wano Kalimba, ssente muziyise muzimuwe ayiseewo ekkubo kubanga w'amaanyi. Naye nze kye musaba taddamu kuyita ku kyennabuti ng'ajjeewuwe kuba nayo tukola ki? Tuyitayo buyisi agule akanyonyi akole ekisaawe mu kikomera kye. Erinnya Najjemba Ssenkungu Juliet. Gavumenti wansi wa programu ya GKMA nga tuvujjirirwa loan ya World Bank mukono yasobola okufuna omukisa ne batuwa kilomita 18 n'obutundutundu 4 era ne tugenda nga twogera n'abantu ab'enjawulo. Enguudo ezo ziri bbiri, luno n'olw'ennasooti. Twogedde n'abantu abasoba mu 500 era abantu abo ne batuwa consent kubanga programu eyo terina compensation. Abantu abo ne batuwa consent forms era ekkubo ne litandika okukolebwa oba amakubo ne gatandika okukolebwa. Kyannaku nnyo tutuwadde n'olukiiko, tulina olukiiko olubadde lugenda lwogerezeganya n'abantu era olukiiko olwo nange naluliko. Omukulu ono twayogera naye ng'abantu abalala ne tumulaga obulungi obuli mu kkubo okusembera first class Tamaka Road. Tulowooza nti twafunye mukisa gw'amaanyi okuba nti tubagenda kukola oluguudo ng'amazzi gayita wansi, waggulu waliwo wokowe, waliwo n'ebitaala. Omuntu yenna alina logic ekyo ekintu byali kyagadde. Abantu bangi batuwadde okusoba ne wano we mulaba, naye wano tewawera na fuuti 3 omusajja zaakayanira. Yagamba w'amaanyi nnyo era ye tetusobola kuyitawo wuwe. Kyetwewuunya era njagala nnyo okumanya minisita wa security Mukoowola, minisita wa defense Mukoowola, njagala kumanya Mwami Kalimba yaani alina emmundu 2 zajjiddeyo abantu okubalaga nti wakitalira w'amaanyi. Ekituyambye nti community yennyini leero yemusalidde omusango. Abantu bennyini ababonaabonedde ebbanga be balaba nti no baagala ekkubo lyabwe likolebwe. So kyannaku nti omukulu alemesezza, aleese poliisi, aleese biki, kwegamba kyewuunyisa. Ne tulowooza nti abantu nga bano be baali badde abangu okunnyonnyola okusinga abantu abalala. Tulina bannamwandu abaasayininga, tulina bamulekwa abaasayininga, naye omusajja fuuti 3 bweziti bayiseewo ekkubo ligende, baddewo babikewo, badde mbateekewo ebitaala. Yagamba tayagala, ayagala kusasulwa naye nga te program terina compensation. Abantu we bakusoba mu 1500 bitwayogera nabo ne basaaka emikono era consent forms tuzirina. Nolwekyo naffe twewuunya era twagala kumanya ku mikwano gye kubanga tumulabye nga alina emmundu mpitirivu mu nnyumba omwo. Twagala kumanya mikwano gye abali mu tuluba eryo boogereko naye bamubuuze afaaki n'ekkubo okulaba nti ayagala kubo likolebwe. Naye kye twewuunya kubanga ffe tuli batuuze bakuno, twagala kumanya omutuuze ne bw'abanga musirikale era yeeyanjula ku kyalo era ne yeeyanjula nti musirikale alina n'emmundu, tukyewuunyiza ffe abasula naye kuno ng'alina emmundu 2 ng'era akulaga nti y'okuzijjayo kye kimutwalira budde bungi. Naye kye twagala kumanya ne bw'aba ziina mu mateeka twagala kumanya yaani ffe tumutegeere. N'olwekyo minisitule ya security kubanga kino nsonga yaakyo, minisita wa security njagala oveeyo tubuulire omwami gwe bayita Kalimba emmundu azirina ngaani. Bw'aba musirikale tukitegeere, bw'aba nga azina mu mateeka nakyo tukitegeere kuba tetusobola kuwangaala mu community na muntu alina bisi bye tutamanyi. Omuntu alina AK47 tubeera naye tutya ku kyalo nga tumumanyi yaani. Naye n'ekisingira ddala obukulu ffe ng'ekyalo tuli bennyamivu nnyo okubeera n'omutuuze afaanagana bw'ati ng'abantu bonna bakkiriza ebbanga eddene. Twogedde n'abantu okumala kumpi omwaka mulamba nga bakkiriza, naye ye omuntu omu n'ayimirirawo n'agamba nti tebayisaawo kkubo. Kale kyewuunyisa, it is a level of uncivilization yeewuunyisa. Twakimaze era tugenda kuyita olukiiko bunnambiro abatuuze bennyini tuteekeko emikono ku lwandiiko tukyala aliko ku lulwe era ffe tumaze okukisalawo tumubodde. Tetwagala ne wetuwulirayo enduulu ewuwe tewali muntu yenna agenda kujja mu maka ge kubanga yeewuunyisa empisa ze z'alina. Ayagala kutulaga nga ye bwali wa waggulu, teweewuunya wa waggulu kikaaki kubanga ne Museveni president naye ayina emirirwano, naye gy'alina ettaka nayo bayisaayo ekkubo. Kati Mwami Kalimba ye yaani? Era ffe ng'ekyalo tusazeewo kumuboola era tugenda kukiyisa bunnambiro ng'ekyalo. Era sina gwe nalibuza kiyita mu kimi takali yange ate kyokubiri okugaba si kwa buwaze. Tuteekawo kisi kyaki si kya buwaze
So saagala munteeke mu mbeera enfuula nga ayaza omusango okuliraana ekkiro kisizanga musango ate ekyokubiri si waggulu w'amateeka kyokka kyesaagala nawe kwekutwala amateeka mu ngalo bino bano ba municipal council bwe bamapulaizinga distributions n'oyo omukyala oyo ow'enviiri eziringa omusaayi ku mutwe bamapulaizinga distributions naye nze nga Uganda nze tewali kintiisa kitegera am a man. I was born once, I will die once. Tell your family, this is my property. Put yourself in my shoes if this was your property.Muntu byokwekkiriranya bino nekubanga bw'olira baditawa buli webanajjanga nga bajja batwala ntiwe sibikubya abatuuze tombulira byabatuuze wantu balinawo kintu alinawo ekintu ajja akigabye okirani sirikubya abatuuze okitegere neko weriyita part of it wa sirikubya abatuuze okiraba sirikubya abatuuze ate sina musawo gwenzisiza okubeera muki okiraba misa kintu okiraba yes wobeera ne pooti yeeyo oba togituula olinga togimuwadde si musango balina okutola ate tebaagala nnyo amateeka ate bwe bagamenye tesina teeka linamenye ate ekirala wemba menye etteeka zisiwa obuli w'amateeka batwale bukooti anti bali baleta projekiti omukulu Kalinda gamba kyeyagalira okyogedde bulungi kyegale kitegeeza kati woba toyagadde ekibaatu wano safuna obwere sege n'ebikola ebyosi byabwere lwaki olowooza nze bajja bagire bugizibu amakubo ge bagenzi bakompasetinga abantu bo bino byanjawulo nnyo okusinga gali kaliraga bakusasola sente meka okuyisaawo ekkubo ebyo ate eyo kesi ndala kubanga esimu baliwa noba nga bakugira procedures eziyitabwamu okusasula omuntu bazimanyi nange nzimanyi zezigobererwa n'ebyo byokutwala amateeka mu ngalo byakajjange eyefula kansala neyabamulonda tamanyi bya kansala kutwala amateeka mu talinawo wano property nze ninawo property. This country, Tobola Fetwagira NRM, when it came to power, it brought rule of law. Ochage, Banaga operator, nonsense one. Rule of law. The law should take its course as it is supposed to be. Let's try to make a